Government ya Museveni kyenjagaza ekisooka njagala bampe ebintu bya taata wange kubanga yabigula biri mumanyage. Omanje biri? Yes, ndo wadi Mr. General. Mr. General yawandikira CPA ye office ne byama byamaje. Gonna nesanga mu file nasanyuka koru. Taata we yakuleka n'agamba mu biwandiiko nino mwana wange akankwasaho bayina fomu gye bajuza nga abajasi kiringa ekiramu. Buli mujasa ine fayiro n'abaana be n'abakyala be. Mu fayiro y'omugenzi muli buterevu n'ebintu byonna byayina omukulu kyaligonza mu ebiri ogundi Regyema ebintu nabikola ko research webiri mumanyage anga kati yesa wankuze ukimanti abasajja abo bansibira bangamba nti toyingira na mu bya politics kubanga bamanyi Ivan yani afande Regyema yamuzaira mu nsiko mchana mu ebiri awatali kwegana afande Regyema yayegata ku president Museveni nga ine myaka 16 ngava Kawunje refugee camp e Kamwenge ne Kagame ngandoza Kagame yali mwana muto naye lwakubakati munaye bo bakula ne bagende Tanzania mu foronasa biki entalo bazirwana zonna nolwecho omwana yali muto twamulera nali bodyguard wa afande Regyema watali kwegana enamba ya afande Regyema yali RO00015 nga yamuwebwa president Museveni mu Texas tata yantwero 19 omugenzi Regyema yes nga kudusa mu Uganda na passport njirina eyaba America yes yantwalirako ebiseera ebyo kakati mu Texas ovayo kukola kinga nsi nnungi America kati mu Texas Regyema yarantute ku King we Rwanda bamitanga kidyeri kubanga mwava mama mu kiga kyaliwo mama mulamu wali yes mama wali mu kiga tata lwamala okufa yafena kuzo mwezi 2 ogwe 10 kata mawulire eri ne bagafuna kubanga Kagame amanyi n'abakyali mu UPDF ebisebya basomanga amaje basomanga nga bajja kundaba ewakijeri kubanga Regyema ine yo password jukira ye mulangira weri kakati lwamala okufa ni wajja omusajja ono wali mu exile ono mujasi wa Rwanda bamuyita Kayumba Nyamwasa yanzija mu America nankomyawo nantwale wa mama Kibali district the same year katichenda mugumu mama najja nalumba tinyefuza namugamba mwana nabera konti naye atekwa kusoma tinyefuza kinyine nansitula nantwala Masindi Ame okusoma nali Masindi Ame chenda mugumu paka chenda musanvu iranze mwana wa mujasi yakora first grade Masindi Ame primary school kati lwaki togenda maje nokola siganti bugoboza do mwana uli wa majenti wa chetagisa nawe kubera muna maje ati uli mane talanta ye bomala senior 4 dawa ama senior 4 ningenda watinyefuza David Sajusa nangamba mutabani echenkoze chimala nonya banyarwanda bano nakaba yes nakaba kati lwaki twadde bamwe ewafe rudawa gwe mwana kagu yaleka wano mu Uganda niyo omu ni Rwanda je bali tuli basatu omuwalo omu n'omulenzi omu bali mu America muli babiri yes mugambe muli basatu tuli basatu omuwalo omu n'abalenzi babiri omulenzi omali mu Uganda yegwe yenze bali bana bampeta mama muchara wansiko tiyali mugatte eno regime tuina mistake fengama jabali abana bato it's a limited company not a limited but tuina mistake ne share lwachi banaffe betwajja nabo okuwamba Kampala fena twali katugambe wala katabuka nasoma kan animal farm twalina amagulu 4 bwe twatuuka wano banaffe amagulu 4 abiri gavaako ne basigaza abiri fe tusigazana up to now why bwe twatuuka wano twajja ne siasa gwe batugamba nga siasa tokwata ku kintu kya mwana yinchi simanyi bikingo butitizi bungi kubanga mu nsiko penalty yali nga bakuba akakumbi banaffe bangi twabalekayo sinza gamba nti ani ulakuba waliwo n'abala bafande Lumumba bafande Mwenye Muzeyi bafande Sefali abakadde bonna mu maje kwe gamba nandi badde ndowooza president Museveni omwana ono yandi badde amufaako one thing waliwo pension oba compensation yandi badde webwo omwana ono olidde lwaki Regyema yabeera Deputy Army Commander. Regyema yabera Deputy Defense Minister Defense. Regyema bebasajja abave Tanzania n'aba Tanzania okube mundu ya wano.
Okay, bana flashlight chano Uganda leo temutwewonya nti no tuli bantu banjawulo ate tuli bangi. Tuli basatu lwa nsonga nti omukama baba wadde omukisa eri abantu gukozesanga. Era twebaza nnyo mmwe abalaba programs of the flashlight channel Uganda wano nti abantu they watch our programs, they follow our channel, so kindly requesting you keep subscribing on Facebook, YouTube, awamne ku Twitter handle. Onako lwa leero tuli bamukisa nti abantu abala programs zaffe bebajja abamu tetubanoonya abamu beereeta abamu tubanoonya. Abamu kumme mwawulira ku wa Uganda nga bwe yali nga Sergeant gitabyogerako balwana ne bagenda mu nsiko bantu beberanga nabo batani ba Regyema, things of that kind. Naye ate kyewuunyisa nti omugenzi Regyema naye bwe yafa yaleka omwana omu yekka bw'ate mu ggwanga ate be bamu baali bakomando ba Museveni. So kanaye agamba bannange tabitegeera ensi gavumenti ya Uganda embonyabonyezanga omuntu. Kakati abamu kwabo bagamba flashlight difuse eddoboozi lya buli muntu. Ekyo kisa kya Katonda era naffe tukyebaliza ko Mukama tinukulu ekyo. Mutabani Regyema wali naye agamba gavumenti yamuyamba ate muyambangako. Naye ate kwe kwava okufa kwa taata we Regyema yani yalina omwana tetumanyi. Omwana Regyema tulina olunaku olwaleero awamu ne Sergeant Gita balwaza ono Gita yalwana ono teyalwana. Gita yali bodyguard w'omugenzi Regyema. Omugenzi Regyema yaleka nga azaddeyo omwana mu ggwanga. Oba ye Regyema ani agenda beeyanjulira olunaku olwaleero tuli naye wano naye nga temwerabira okwekumira ku mukutu gwaffe the flash at Uganda. Oba nsookere ku mutabani w'omugenzi Regyema. Wandisebo osulayo otyo osiba otya gyendi mukama wange ng'onyirira nga tolinga atali mu struggle. Anti kakati mu nsiko twalyanga doodo tetulya bisiika. Bamama batuwanga doodo n'ebijanjaalo ne muwogo. Kati gwotegeera otya nti oli taatawo yali Regyema? Anti nyina ebiwandiiko byonna ekirungi ndina eyali escort wa taata wange mukulu Sergeant Musoke. Nawe Uganda ekuyisa bwetyo nga bwekuyisiza? Yes. Fabana abalwana tufunyeemu ate nga mumwa tumanyikiddwa. Uganda yeewuunyisa kakati buza kwatulaba. Abandaba amazina ne bampita nkwasibwe Ivan ndi Munyarwanda. Abanyarwanda bene wacu hano mu Bugande, bali Rwanda, bali Tanzania, Kenya, Amerika jina kulira mu Texas, Canada, Abanyarwanda bali Regyema, mbatumidde nnyo muraho mumeze mute. Na mu Ruganda babuze ko mu Ruganda. Amanya bampita nkwasibwe Ivan ntumidde nyaffe mu Uganda kwenkulidde n'okusinga ennyo Buganda. Kuba kasinga teyali Buganda weewaawo tisandi badde nga nzaalibwa. Era Buganda yafa nnyo yatuyamba ne bundabundamya ba kitaffe ne bafuuka by'ekitabo. Ne wankubadde nti bafa nenga basigawo ne bava ku mulamwa. Era kyovoola basebo kyatetenkanya nsabokirize nja kufuna olunaku omperekere ngende maso g'omutanda neyanze kubanga nze asigaddewo. Yes. Ngacha 10. Uterevu. Giti. Kwatulaba. Bana flashlight Uganda mbalamusiza. Mukama abakumye Katonda w'amaanyi kubanga asobodde otukuma n'otutuusa kati nga tuli balamu. Twayise mu matabi abantu nga balina okudda eri Mukama n'ebyo byonna bye bakoze ebakwasa ensonyi abantu twanyenyeza amatabi kwegamba ngolabya dda nti Mukama waffe otuuka Yerusaalemu kyakitegeeza nti abantu bejjeko ebyo bamanyi bye bakoze babeere open mu bantu. Nolwekyo mwe namba lamusizza bali Canada, Sweden, UK, Switzerland, Ohio, Oman, wa Dubai bagamba sibawo abali kubyeyo bagamba sibalabuza ko mwe namba lamusizza Somalia, waliwo abali Somalia eyo mba Somali mwe namba lamusizza abantu bonna bali Rwanda, Congo, Sudan, Kenya, Tanzania, bana Uganda mwe nabali wano. Nsoka nemba sasira bayita mu corona. Mukama ajja tuyamba ekintu kya kweddagala lyazze mugende mu epimise bwe libanga kisobose mulabe nti no tuyita mu corona. Nolwekyo nzizo nako lwairo mbadde mmanyo banabula wendi
abalowooza nti bajja kunzita tejja kunzita neggwanga lyaffe Regyema ffe twagireeta tekyeyinza kunkola nze jita nze linnya nalikola nendimala teri atamanyi jita meeting zituula enkya neggulu tebalina kyakunkolera kubanga nze nabasinza nafuuka yichuli waliwo hayina ne yichuli naye nafuuka yichuli ate ne bakakasa n'olwekyo kwegamba abo n'abalowooza nti nze ndi mbega wa President Museveni siri mbega wa President Museveni ne bogenda mu lisiti za afande kandiho ku semwayi siriimu nze siri mbega waabwe nze nakola emirimu gyange nga nze jita olidde ne mbategeera nnyo nkuze nabo okuva ku myaka 12 n'olwekyo abagamba nti ndi mbega siberangako mbega nze navaayo okujja ku flashlight okutandika nga 26 etwamba Kampala ku byafaayo then katuzimba ggwanga lyaffe no time y'okuzimba eggwanga kubanga we have a stake in this country ne ggwanga lyaffe n'olwekyo mbadde mpita ayita omwana oyo nze yali mwana muto afande Regyema yamuzayira mu nsiko mu 92 awatali kwegaana afande Regyema yayegatta ku President Museveni nga alina emyaka 16 ng'ava Kawunje refugee camp e Kamwenge ne Kagame nga ndoza Kagame yali mwana muto naye lwakuba kati munaye bo baakula ne bagende Tanzania mu Foronasa biki entalo bazirwana zonna n'olwekyo omwana yali muto twamulera nali bodyguard wa afande Regyema awatali kwegaana enamba ya afande Regyema yali RO00015 nga yamuweebwa President Museveni Major General yafanayo President Museveni yajimuwa ku banche yokusatu mu Lubiri Barracks Abyarimana yaliwo era n'amutegeeza nti abantu bomba yina wano as your people Abyarimana n'agamba ensi yange yajjula n'olwekyo President Museveni yendooza n'asalamu n'agamba abaana balina okugenda eka nenge era Regyema yakyogera nga n'agamba amwe refugee here ne ba commanders banfitina era bampalana kubanga president yamuwe bifo bingi namwe kya deputy commander namwe kya defense commander ebifo bingi ate Regyema be basajja abalwana wane entalo okuva Tanzania ne President Museveni otalwe ensiko singati ya Regyema Salimu Sale tujefunze naba mugabi bafa nabalala olira tetwandi tuse Kampala no Regyema yakola nnyo kubanga yalina mission ze Rwandese nga ino kudayeka n'olwekyo kwegamba intalo zonna zetwala na munozani bafande Kayitale bafande Dodoviko bafande Bagire bafande Nyamuvumba bafande bitamazire lutayisire Kaliveri kwegamba tizerongo story oli n'olwekyo kwegamba tusufudde olwaleero omwana asaze wajje ku flashlight kubanga ayina byabanja President Museveni okay kakati ndaba ekinewo kisanti jito okitole muvubuka nnyo oli kitange ate ndaba ono myaka jejo kati mu Texas bakugobayo mu Texas tata yantwere 19 omugenzi Regyema yes nga kuddusa mu Uganda na passport njirina yaba America yes yantwalirako ebiseera ebyo kakati mu Texas ovayo kukola kinga nsi nnungi America kati mu Texas Regyema yarantute ku King we Rwanda bamitanga kidyeri kubanga mwava mama mu kiga kyaliwo mama mulamu wali yes mama wali mu kiga awo okuva mu Texas okuma mu Uganda osa President Museveni ebintu byo kiki lwaki twasigana okubeecha eyo kakati tata lwamala okufa yafena kuzo mwezi 2 ogwe 10 kata mawulire eri ne bagafuna kubanga Kagame amanyi n'abakyali mu UPDF ebisebya basomanga amaje basomanga nga bajja kundaba ewati jeri kubanga Regyema ine yo password jukira yemulangira weri kakati lwamala okufa ni wajja omusajja ono wali mu exile ono mujasi wa Rwanda bamuyita Kayumba Nyamwasa yeyanzija mu America nankomyawo nantwale wa mama Kibali district the same year kachenda mugumu mama najja nalumba tinyefuza namugamba mwana nabera kontyana ye ate kwa kusoma tinyefuza kinyine nansitula nantwala Masindi Ame okusoma nali Masindi Ame chenda mugumu paka chenda musanvu iranze mwana wa mujasi yakora first grade Masindi Ame primary school kati lwaki togenda maje nokola siga nti bwoboza do mwana uli wa maje nti wa chetaxi nawe kubera muna maje ati uli mane talanta ye kakati amaje wagamala amaje sigenda ko mu maje ndi civilian kati first grade yali yachi
ya primary school ya primary school perui nafuna buna ningenda kingizi college budu chenda mu 8 yantwara ya mumanyi tinyefuza kubanga yasuranga chengera nimva yo birgu awo maze senior 4 sinafuna jimara kingizi college budu era wayita nafuna 8 ku 8 gwengo ino obwongo yes ati ndi nakugamba nti nalya bulungi mu school olanya dodo no musayi gwego webale kulya dodo yes banaffe mulya ku dodo mufune ku magezi ne musini yafu afuna buna nafuna buna ochali King's College kati ne mali usini yafu era gundo charge na ID registration number charge lina you what zero because everything ndiera na ipapula mbina waka obine waka yes bomala sini yafu dawa ama sini yafu ningenda watinyefuza David Sajusa nangamba mutabani ecyenkoze chimara nonya abanyarwanda bano nakaba yes nakaba katwachi twadde bamwe ewafe rudawa onjaga okwebuza onjaga okwebuza goli wawa inze ndi muna Uganda banzara kapeka 12 bese je nangema H5 ebwandi kumbina era ne bazanyo Dr. Besije ne wankubadde nti yaingira politics kubanga kye kigwana yarabe ebisobye tibamunenya era bakano banji ba brigade abanji besikane banji bagamba yi Besije yavaako atenga yajja kutereza chabagasi tibachisobora era yebaro nyo kungema nangema edagaradamu siraka singa sibe kisije yangema edagara bisere ebyo singa sakula yakugema covid kakati wembuliza emyaka ejo jonna bomala senior 4 wasuli banobeerawo mama yangamba nti gendo some ogama kanika ni mugamba sisobora kusoma ogama kanika twantino wefiriza kati nangamba mayinti gendo some busomesa ningende busubiza nasanga yo police batanga Josephine Rugama orama kuntenga ndi mutabani wa Regyema ya yesima nyo kulaba nti mutabani wa Regyema azi kusomera busubize ko wa PTC yes and for first grade ngengoli mugezi yes kati amagezi ugakozemu ki amagezi gange ngenkozemu nakulanga negendereza kubanga tata yali wa manyi sategere kyamuta kati mucho koma twamayi chatatata jit go the escort yom gwenzi Regyema yes please chiche chatatata wona kogwa mberanga kubampa afande Regyema bwe twali mu nsko yayagala nnyo mbere bodyguard we kubanga mobile command yaffe ya NRA brigade yali ekulibwa afande Sale afande Regyema na afande Charles Gonza kati kwegamba nze nepenanga nnyo ebintu by'okubeera escort kubanga amanya nti mu escort temuli future naye bwe twayenga tugenda e Rwanda kubanga ekintu ky'okugenda e Rwanda it was on agenda from the bush okuva mu nsko nga Abanyarwanda balina okuddayo eka ngera President Museveni akimanyi nti Abanyarwanda balina okuddayo eka kati bwe tutuuka 96 Regyema n'agamba ngenda waka President Museveni n'amugamba please tubadde tulwana golirawo fair kati Regyema oyagala kugenda waka it is a conventional warfare ekakulowooza nti nno otalwe tugendako lwoyagala okugendako ojja duwangula one thing emundu ze tuwambisizza bana abakyoli n'abalango tubali tukwata nkwate kubo tewali support weapon tewali ki manya terrain ya Rwanda si ya Uganda kubanga kati botunira Rwanda ngafe abalwana otalwe Rwanda olaba nti botunira territory ngabo efaanana si ya Uganda wantu watu solo kwekweka mu nsko twali tusobola okwekweka mu buli kimu egamba olabye ddala nti ffe twalina okugenda mu maaso n'ebyo byonna kati president atuuka alwanirira Abanyarwanda era emundu yazibawa kubanga bwe twali tugenda twakuŋŋaanya buli kimu Regyema yanneesibako nnyo n'ansanga ne disiwe gwe bayitanga Kayitale ne banneesibako kubanga nze mundu ze nakubanga ze zino eza chain olidde nze mundu eza AK47 kasatu wamba Kampala n'entandika okukwata emundu eza chain nga njala kuba emundu eriko amasasi 15 olida kwegamba nze yansanyusanga nnyo nga nange ndaba lambo lisimayi lembo simayi swazi nega simayi bingandowooza olidde lecha nyamba nnyo kubanga emundu ezo zantaasa nnyo nandibadde mufu paka kati kwegamba otaliwe gende Rwanda be lwatuuka abantu ne bakola mobilization zaabwe bateesanga ekitali kwekweka kubanga Regyema yasaawo nga nnyo gamba
nti he has to go home. This is not his country. He has to go back to his motherland. He's a Rwandese, he's a refugee. Amekanso bezaatulanga nga Regyema ayimukanga ayogera ng'agamba my fellow comrade officers, I have to go home. Bonna ne babeera shocked. Ne bagamba afande Regyema obadde ki? No, I'm a refugee. I have to go home. This is not my country. Nchimanyira mwogera bingi eyo mugamba nti no, I'm a Rwandese, I'm a refugee. I have to go. Kugamba lowooza Regyema asaga. But Regyema was serious to go back to his country. Okulaba nti anunula Rwanda. Kubanga Rwanda naye alina ebizibu byayo. Tribalism, kyembagamba obukabira tribalism. Ye problem. Era essense zonna okulaba nti zibonaabona. Olidde. N'olwekyo Regyema n'atuuka ne tuva wano ne tugenda ne tusobola okugamba nti tugenda wa Rwanda. Era twagenda bulungi, twalina ebyokulwanyisa ebya buli kika, ne tugenda twasibira Mbalala Kamukuzi Palace ya Balije eyabeeramu ngamu Geoffrey Gashonga. Olidde. N'olwekyo twagenda maaso ne tusobola okulaba nti nno tugezaako okulaba nti tugenda maaso n'entalo. Palace ya Balije nebeera as a base of RPF. Kubanga olwedde baakola ekibiina kya RPF ne tugenda e Rwanda. Kati mugenda e Rwanda twayitamira Mahiru abamanye entuŋŋamu n'oyambuka ogenda ogwa Kitumba. Now olutalo lw'e Rwanda lwayi lwangu era twali tujja dulwana mu kiseera kitono twandibazanadde emyaka 4. But the problem bajjawo conflicts between themselves. Olidde the Barwandese era mwawira bayingana simanyi ne Bunyenyezi ne basalawo ne batta afande Regyema mu bintu by'ekisiru. Lwekyo afande Regyema bwafa muzeeyi yalina okubeera informed President Museveni era kyayambibwa ne bakola ki ne baleeta Kagame yali agenze ku coast Texas era ng'omwana bw'ayogedde nti yali agenze wa America. Era yagenda abafande badda muzungu bafande Lubaale bonna bali bagenze ku coast eyo yemu ne Kagame. Then Kagame n'akomawo n'asobola okulaba nti nno taking over era baamuleeta ne bamwanjula ne tugenda maaso n'olutalo paka yetwatuuka e Kigali mu 94. Olutalo twalwana bulungi ne tulumaliriza naye nga mukama waffe afande Regyema bw'atyo bwe yafa. Ku lunaku olwo baafa abantu 6 kubanga amasasi gaavuga obonga Abannarwanda ne battiŋŋana. Afande Kayitale naye yafiira awo, yali ADC we mwana mulungi nnyo, yali mulwanyi. Kwegamba afande Regyema yalina abaana bonna abaali bamubeerako nga balwanyi. Olidde naffe twanyolwa nnyo sanka twandibadde ba generals ate nze singa Regyema yaliwo singa ndi Rwanda. Oidi banze sinza kuleka afande Regyema ye yankuza ne ranka jeni naye yajimpa. N'olwekyo kwegamba kyewuunyisa okulaba nga omwana wa afande Regyema abona Regyema yalwana ne President Museveni okuva Tanzania bagende Mozambique n'afande Koleta n'afande Muzeeyi n'afande Regyema baali basatu. Ne basalawo okuzimba ekintu kyabwe Tanzania era n'alwana okuva Tanzania ne bajja mu Kampala ne bawamba Amini ne baveemu ate ebyensiko ne bibeerawo ebyobululu biki era Regyema n'agenda e Luweero n'akuba emmundu y'e Luweero emyaka 5. Kweganze kinneewuunyisa why omwana wa Regyema abonaabona atya mu UPDF fayiro eya Regyema mwali naye abuya abakulu abamu bamugamba agende wa Kagame yajja omuwe Kagame tamumanyi. Olidde afande Regyema was the first president of Rwanda. Olidde era ye Kristi ye first son ye first president wa Rwanda. N'olwekyo nze ndowooza afande Regyema omwana ono yandibadde alina ko percentage gyafuna ku bintu bya Uganda nga President Museveni nga Regyema yali namba 2 kubanga tuve ku bino byogamba nti afande Elia Kategaya was 002 naye afande Regyema was number 2 to President Museveni. Why? Because from Tanzania up to here, from here to Luweero, from Luweero entalo za noza ni zonna twazirwana na afande Regyema. Era afande Regyema bwe yakyukanga najje Kampala nga afande Sale. Olidde era nga tukimanyi nti abo kasabajja kyonna ekiganye kyonna muzeeyi yali Ntebe alina kasala akola bya gavumenti naye nga bayite batulekerera. Era nga ffe tulina essanyu bwe tulaba afande Sale nga tumugamba afande olutalo luganye tukoze otya nti no musijali mupango yiko ng'olaba ebintu bigenda mu maaso. N'olwekyo nze afande Regyema mwebaza nnyo enwana ye nagiraba musajja mulwanyi kubanga yatubeererawo nnyo twandibadde bafu ffe confidence ze tulina zonna nze nkati nga nze jita afande Regyema sinza gamba nti ani olwakuba nti waliwo n'abalaba afande Lumumba bafande Mwenye Muzeeyi bafande Sefali abakadde bonna mu magye kwegamba nandibadde ndowooza President Museveni omwana ono yandibadde amufaako. One thing waliwo pension
oba pa compensation yandibadde weebwa omwana ono owulidde lwaki Regyema yabeera deputy army commander Regyema yabeera deputy defense minister defense Regyema be basajja abaave Tanzania n'abatanzania okuba emmundu ya wano emmundu ya mini yali nzibu nnyo abantu b'e Masaka be bagiroozaako mu ngeri yonna Masaka Mbalala Nyamitanga abo bonna be mulaba ekyazanga abo bonna badduka kuvawa Nyamitanga nze ndowooza abasajja abo baakola omulimu ndowooza te batambuza bigere okuva Kagera paka Kampala. Okay. Kakati Jita. Yes please. Nankwadde batambuza Kagere okuva gye bakola byonna. Yes please. Kakati Regyema yali tosobola kwera escort w'omuntu nga si mukwano gwo. Yeah. Kakati olaba no mutana Regyema. Koze gwane? Nkwasibwe Ivan. Nkwasibwe Ivan. Yes. Gwe kiki government ya Uganda ojagaza ki? Nayanziza nnyo. Nga sinaba kuddamu ekibuzo ky'ombuuziza. Obadde ng'ombuuza wategeera otya ntuli mutabani wa Regyema. Ate nga yetaliiwo. Teyataliiwo. Ekisoka namba 1 escort wa taata wange. Ekyokubiri omanyi Matya kyali gonza? Mmanyi. Musajja omunyolo. Yes, yampita. Nampa t-shirt ezo nga ndi mwana muto. T-shirt za taata ozizo. Ngoli kororo naliwo nga bakuba ekifaananyi. Naye kizo taata okiri kimu yanzibirembwa. Ningamba kanterege t-shirt ezo omwana ajja kula nja kuzimuleetera. Kakati wabemba namwambula. Kwamujukira kuba tatulina nakanyonyi ka kasuku nga nsiba ku mbwa eyo. Kati taata n'agitwala kyaligonza nikimuluma n'agamba kansigaze t-shirt ez'omwana ono. Juzi ya kampita ya kazimba namusanga namanve omanyi ambassador wa Burundi mu Uganda. Kyaligonza yavuga emotoka yatuma aba escort mpaka emotoka najja neno nagendi mpaka kuntwarudawa ewe mu namanve ninsanyukanyo era amagino Kyaligonza webale kumbeera okonyo nga nkyama simbi kyali kusoma webale nnyo webale ddala. Kibuzo kyombuzo mbuzo ote werabi nakubuza nenkubuza government ya Museveni ojagaza ki? Government ya Museveni kyenjagaza ekisooka njagala bampe ebintu bya taata wange kubanga yabigula biri mumanyage. Omanje biri? Yes, ndo wadi Mr. General. Mr. General yawandikira CPA ye office ne byama byamaje gonna nesanga mu file nasanyuka koru. Taata we yakuleka n'agamba mu biwandiiko nino omwana wange akankwasaho bayina fomu gye bajuzanga abajasi kiringa ekiramu buli mujasa ine fayiro n'abaana be n'abakyala be mu fayiro y'omugenzi muli buterevu n'ebintu byonna byayina omukulu Kyaligonza mu ebiri ogundi Regyema ebintu nabikola ko research webiri mumanyage era olwali adi Mr. General tiyandibudde nga tuza meeting nga tayine bali we kuva wa CPA. Kakati we ngamba nti oyina audacity yegamba nti President Museveni nze mutabani wa Regyema ebintu byange oba President amayijoli simanyi na kumanya olowooza twaliseewo okutuuka President Museveni. Kakati fly shirt mnandi basibye kunyamba kuntuusaayo osabe fona flash shirt in Uganda sobola okutuusa wa President Museveni. Yes tuyinza obutafuna buyinza obwo naye kyemmanyi abantu bali mu State House programs zaffe baziraba naye ate nange mbasaba nti nno munnange nti ffe bana flashlight channel ffe twewayo okusomesa abantu okutaasa abo abatamanyi kye batamanyi kati naddala nze bunawulanga Regyema nga Regyema yafa kituufu yes naye naye simanyi yalinawo omwana mu ggwanga. Kakati nze olwagenda mu office ezo za State House eyokugundi wali opposite na parliament yo office bagita batya eyaba kanasiimwe nasangangamu abavubuka bakula abanyarwanda barungi abayita bana ba Regyema ababanga sente okutuka kisane babagamba nedda wali omulenzi nga bagamba yani mulindwa yakafa brigade ya mulindwa yakola musibe nagamba mulenzi jali na jino sayira nkubiranga simu sale tumanyiganya naye omanyi sayo atusa masimu ate kati kumulaba kizibu Nema gwe mutabani wa Regyema nafande Jita kiki nga babasosola Jita lwaki babasosola bagamba enkola yandibadde bwete ekisokera ddala kyendaba eno Regyema ffe twagireeta ate bino bye twogera abantu balime kulowooza nti oba tukolokota gavumenti oba do have any target on this Regyema. Nze kati nga Jita confidence zenina ku Regyema eno wesinza gamba nti I'm a politician, I'm a professional soldier. President Museveni
oba yali tageti ye okulaba nti okujja n'abantu 26 mu nsiko se bali bagenda okujjako emitwalo 4 ejobote, which means yalina okufuna abantu abalala kwegachi alina okunoonya abo abaali abayizi, abaali bateme b'embizi, abaali abalimi, abaali basomba amazzi, naffe abaana b'essomero. Bwe nkulaga nti amasomero agagenda mu ttale ge baasanga ngaawo nga tewali kyakukola tegaala ne bagamba please mujje wano abaana bangi. Afande Jacob Asimwe ye deputy wa Afande Moses Kigongo yali headmaster we Masuulita. Essomero lyonna yalireeta mu nsiko. One thing bakozesa nnyo amasomero at first ng'emmundo zikweka nga nti amagye g'obote gajja bazeetanga mu masomero ne bazikweka mu dormitory wansi w'emifaliso, naye ng'omwana w'essomero osulira emmundu naye nga tomanyi nti nno singa kubanga amagye gaamanyanga agoba eryo ssomero ne batacekingawo. Kwegamba obwerinde bwali bungi mu nsiko. Ebintu ebyo twandi byogedde but obulumi bwe tuyitamu eno Regyema tulina mu stake fenga amagye abaali abaana bato. It's a limited company. Not a limited but tulina mu stake ne share. Lwaki bannaffe betwajja nabo okuwamba Kampala fena twali katugambe wala katabuka nasoma animal farm twalina amagulu 4. Bwe twatuuka wano bannaffe amagulu 2 gavaako ne basigaza 2 ffe tusigaza 4 up to now. Why? Bwe twatuuka wano twajja ne siyaasa gwe batugamba nga siyaasa tokwata ku kintu kya mwana yinchi simanyi biki ng'obutiitiizi bungi kubanga mu nsiko penalty yali nga bakuba akakumbi bannaffe bangi twabalekayo. Buli ya mistake nga nakola mistake kakumbi ye yali punishment mu nsiko. Kwega twajja nga tuli batiitiizi era ffe nga abali abaana abato okujjano twajja nga tulutinga biscuit ne sweet. Koma mwebale kubba sweet wa bannamu teyali kakati ekizo kyange kiriwe kiti lwaki musosolebwa lwaki temweba bintu byammwe. President Museveni ekisooka tavuddeyo mulundi gumu nga ekintu ky'abakadde ogoba child soldiers bakimulimba for one thing. President Museveni yali avuddeyo n'omulamwa mulungi bakadde ogoba bonna baddeyo basome ekitali kituufu ekitali kibi era ne mu nsiko yakitugambanga nti butuuka e Kampala all of you child soldier abaana abato bakamando yatuyitanga bakomando kuba twasooka kuba bakomando ffe ng'omulimu gwaffe tulina omulimu gwaffe tukoleyo mu nsiko nga bakomando owulidde abaana abato kubanga mwana omuto bwakwezingako oba oyagala oba toyagala okutukujja kuvaako ate tuba tukaaba kubanga twali baana bato n'ebintu ebyali bikolebwa nga tubiraba ntugamba nothing to do bana basajja nga batugamba abaddugavu abo those our enemies tujja nga tukimanyi nti buli muntu omuddugavu munyanya era nze neewunya okulaba kati ng'abantu nabo mu gavumenti tuli awamu tuwuliziganya kwega kiri kyavaawo era ffe kyatugenderamu tugamba no afande wuyo n'anyanya waki bakabamala tukuba ate ekibooko ate batuggyemu kiri kwegamba singa twatuka ne batukansolinga ne bagamba no the mission was this. Owulidde twandigambye nti ekyo kyali kikyamu kubanga the mission was to capture Obote and his troops. Kati okuddayo okusoma tetwafuna chance fe abamu era oli ayinza nakubuuza bakulu bangi banejita bakadogo baddayo ne basoma weyayo biki akubuuza teyali mu nsiko bibano bansomye ba educated simanyi pa 6 job seekers. Olida fe twabigumira n'omubuuza ne afande gumbuuza go waliriddawa mbugira gye wali ati gwe gito ino lugezigezi nemuga no kyoga tokimanyi tewali mu nozani tewali mu nsiko ne campus ensiko tozimanyi. President yali direct abaana abato bonna balina okuddayo basome. President olunaku lumu n'abuuza n'agamba ayagala ku meeting bakadogo bonna abakyaliwo abalamu. General Eri tumwe n'amugamba waasigala bakadogo 9 era baasoma embalala they are now lawyers of UPDF. President n'agamba okay if they are there no problem. Era president bw'ovaayo n'omugamba muzeeyi nali kadogo agamba kadogo in which camp n'oyogera mbaye bakomanda 10 n'oboogera ate gwali luddawa tanti afande nali mu unity afande Lumumba biki okay we bali kuma bulamu onywa kumata olya kuji biki okay no problem on that for butasoma no problem kyobulanze nina confidence bakama bange bo nabyo nali nabo bali basajja abamalirivu nemba koppa kati nga afande Regyema toina wo nebwoyoge erinnya lyokka olinga yogedde ku ogole oba erikodwa baafande Lumumba baali basajja baafande Suicide Katungi baafande Kabuura baafande Kifuba baafande Chombo Ezera ye muntu goga nti adu yuuli walisi our enemy are there n'agamba no problem let us go kwegamba
ffe twakulira mu ntalo tukulidde mu ntalo kati nze abali bamanyi gita bali bamanyi wano we najira mu records n'ensoma records ate nze nalina mission yange kutegeera administration bakola biki ayi nabo ne ngenda deep ne mbategeera. Okay, yeah, mukulu kwasibwe Ivan ese mutabani w'omugenzi Regyema ese nga sergeant gita yali escort wa tatawo buterevu ayalaba tatawo ngafa buterevu ate mwena mukyaliwo buterevu kyatendo nnyo wagambe government ya Uganda byojagaza sibingi niyo gaba bakuwe ebintu byo bya tata wange kubanga biri manyago kubanga yabikolera biri mu manyage biri manyago mugenzi Regyema yes ate ali kitawo yes gwe mwana okagu yaleka wano mu Uganda niyo omu ni Rwanda je bali tuli basatu omuwala omu n'omulenzi omu bali mu America muri babiri. Yes. Mugambe muri basatu. Tuli basatu. Omuwala omu n'abalenzi babiri. Omulenzi omali mu Uganda yegwe. Yenze. Bali bana bampeta mama mukyala wansiko. Tiyali mugatte. Be bali mu America. Aha. Kakati toswa bako olabo ne bakuyambako. Ate nga banyamba kinge byange nga byatata nga mmanyi webiri. Atoli bifuna ddi. Anti kati yesaawo. Anga kati yesaawo ankuze. Ukimanta abasajja abo bansibira bangamba nti toyingira na mu bya politics. Kubanga bamanyi Ivan yani kubanga nyine ko favor nyine omusayi Museveni tatu wange yamufule cyali Museveni yakwe mundu munsiku yabiranga mu office ne kikwewunyisa mukuru flashlight tere munamaje atamanyi nebuza nyere wakisituka kubanga batulide bitu bya tata wange era bamanyi byetaaga kati kubanga nkuzi kubanga kirungi mukuru sergeant Musoka yali bodyguard achaliwo ba mukuru cyali gonza bambulira we bali bachaliwo baramu tibagara kuvaayo abasirisi bagamba mwana kati kyokora kyecho kubanga ebintu babimanyi wati tibabimpa bobe nyine bampa ebiwandika bikasa ndi mutabani wa Regyema so katugambe oyina documents zonnezo butere zonna ziraga ebintu ebyo mugenzi Regyema manyi webiri kwanga na kwa research ogezezako kubisaba ne bigano kuwebwa anti kakati wero wababbi kati government yandi badenge bajjawo kubanga ole yafanga tatunza kintu ki Regyema yafanga taramye sija kuita omwana wa Amerika ajarwanire ebintu bino ajja kumbuya wano kola ki kwanga boti baneganangako kubanga no mufayiro era mbalina yava mu CPA katajikulira Major General Igumba jali awe tugenda okumona ko lwalero tusubize tuge program egenda kwera empamvu yaddi ya weekend ndowoza program mwe munampa program era nebaza abakuru ba flashlight mwe bali kunyamba no kunzikiriza okwogera aliensi nze mutabani wa Regyema bananga sigadano mu Uganda nitwa Nshimye Ivan umunyarwanda eriyo wesa andeba mumfashe ibintu by'umugenzi birahari adi kubirimo abajura kandi abajura babirimo bari mu leta so ndi gusoma umunyarwanda wesa harahaguruke antera impunga ibintu biveyo ahandi mugira amahoro Imana bahumugisha abadategeeza nti Katonda atuwe mukisa Sergeant sibula batulaba kuba tugenda abana flashlight mwena tuli wamu ku lwokuna ngalumu ngina tandika okusoma kosi gye nagambe ya weredingi sente ezimu nazifuna era nebaza oyo muzira kisa eyerekereza nampa ku sente waliwo n'abala abansuubiza nkimanyi nasasulako entonotono era endala ziggwayo sinsaba yenna ali eyo ng'asobola okunyambayo ka sente then n'omulanga gwa mukulukaye omanyi kati ffe nga flashlight tuli wamu muzeeyi ebikuba byasi mumulaba musajja mukulu naye ebyama biri wano mu mutwe yatereka musajja mukulu yandibadde asologera n'ali makayinjawe naye yakola research mukulukaye wisdom mwana muto naye byayogera mu biraba era mumuwagira n'olwekyo yalitekawo mulanga bannange nange Nkoye ebigere nkubye omulanga nange bwe nfunayo ka pichipichi nga flashlight ne banna Uganda nentambulirako olidde nensanga omuntu nemusanga mugangu 1200 nenfuna ya mataga abaana ka pichipichi ako ng'omulanga bwe yaguteekawo dokita waali dokita ono atubeereddewo nnyo era singa tabakuba ye kati mulabye tutandise okulonda n'abaana b'abagenzi olidde General Regyema yakukolere he contributed for this country a lot ye namba 2 wa President Museveni n'olwekyo kugamba mbeyanziza mwenna mwebalo tuwuliriza abalowooza nti ndi bega wa President Museveni no
nze nzimba ggwanga ndi ku byafaayo bya Uganda n'olwekyo tuli wamu era nja kuvangayo ku ssomero njembawe kike mwetaaga. Okay, akume atakumira mpera osigadde oli Sergeant Gita awamu ne kwasibwe Ivan Regyema. Program edako tugenda giraba olwokuna mukamage mubezi baffe akume atakumira mpera atenate mweraba.